Olivia Lutaya waliwo ekibozibozi ekibadde kitandise nga General Museveni bapanze okumuteekako ogw'okukola bomu nga bagamba mbu abasibe ba NUP nga bakulimbirwamu Olivia Lutaya abasibiddwa ebbanga eddene mbu tebaasibwa lwa byabufuzi bya National Platform wabula baasibwa lwa kutega bomu na kukola bomu. Bino nno ekibiina kya National Platform kivuddeyo ne bikisambajja nga bagamba nti bino babikozesa kubanga bamaze ebbanga ddene nga tebalina bujulizi bateeka ku baana bano ne basalawo babateeke babakowasinge babakkirizise mbu nno baali bakola bomu. Naye nga Olivia Lutaya yabigaana ne banne wabula balondobamu abantu abatono be balimbalima bagenda bagulira amayumba bagenda bawe emmotoka bagenda bawe essente bagenda batwala wa Museveni abawe ensimbi empana enkadde ne babakkirizisa nti baali bakola bomu. Naye nga mu ntandikwa bano abantu baali tebeemanyi babajja Mbale balaba bajja Masaka balaba bajja Kampala balaba bajja wa balaba bajja wa bonna bava mu bitundu ebyo nga tebeemanyi oluusi baali tebeemanyi kwesisinkanako. Naye nga bagamba waliwo munno baali bakola bomu. Kati nno ekibiina kya National Platform ekifuddeyo kyogedde ebigambo bino nga kiyita mu Secretary General David Lewis Lubongoya era nga agambye bw'ati. So, regime apologists have started pushing the narrative that the long detention without trial of Olivia Lutaya and others is not politically motivated. So, if Olivia Lutaya and the others committed any offense, why hasn't the state produced evidence against them? Why has the regime failed to prosecute them? Close to 4 years, why has the regime resorted to arm twisting them into pleading guilty with the promises of money, houses, and jobs? Indeed, ekitegeeza basajja ba Museveni naye mwennyini batandise ekibooziboozi ky'okugamba nti bannaffe abasibe be basibye ebbanga eddene emyaka emingi nga tebabata oba nga tebabasalira kibonerezo tebaasibwa lwa byabufuzi wabula baasibwa lwa misango gye bazza. Olivia Lutaya ne banne mbu balina emisango gye bazza. Naye nga bw'abanga balina emisango gye bazza, gavumenti emaze emyaka 4 n'omusobyo nga esobola kuleeta bujulizi bwa misango baganda baffe abo gye bazza. Nti lwaki eremereddwa okubasingisa emisango oba okubasalira ne bawa ekibonerezo. Kati myaka 4 nga tebabasalira tebabasingisa musango obujulizi tebuvaayo. Lwaki kati ate gavumenti ya Museveni ezze ku kyakubanyoola mikono ku kyakubakaka bakkirize mbu balina emisango gye bazza oluvannyuma lw'okubasuubiza okubawa ensimbi amayumba n'emirimu. For context, many of the 32 people on the file did not know each other before being picked up. They were abducted from different places in Kampala, Wakiso, Mbale, Jinja, Newala. Many were found putting on people power ballots. Others were picked up for simply associating with the NUP and doing activism. They were held incommunicado for a long time as their captors tried to persuade them into abandoning His Excellency Bobby Wine and joining General Museveni. They promised money, houses, and jobs to those who would stop following NUP. Many of them begged and accepted to work for the state. But Olivia Lutaya and the others refused because they knew they had not committed any offense. Those who accepted were separated from the rest of the group and taken for training by ISO. They would later meet General Museveni, claiming to be the Chikankane group, which group we never knew about. Ulira nti
nga tuzze mu byaddala mu byalaali abangi ku bana abasibe bannupu aba 32 abali ku musango guno abakwatibwa baali tebeemanyi era baali tebeesinkanangako akaseera we baabawambira. Bano baawambibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo okuli Kampala, Wakiso, Mbale, Jinja ne walala. Bangi babasanga bambadde nga akakofiira ka National Platform ka baleti ako. Abalala babawambanga just lwakubeera nti balina ekibiina kya National Platform mu kulwanirira eddembe lyabwe. Bano basibiddwa ebbanga ddene era nga ababawamba babateekako akazito babakaka beesonyiwe okuddamu okutambula ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine batandike kutambula na Generali Kaguta Yoweri Museveni. Bano babasuubiza ensimbi, amayumba, emirimu kwabo abanaavaayo ne beegaana Kyagulanyi ne beegaana ekibiina kya National Platform baddamu kutambula nakyo bano bateekana babekutulako tebajja bawa ebyo ensimbi, mayumba, mirimu. Bangi bakkiriza nno era nga bano batwakwatibwa ne batwalibwa General Museveni naye abalala baagaana nga Olivia Lutaya yagaana ne banne bangi baagaana okubyetabamu kubanga baamanya nti tebalina musango. Wabula abo abakkiriza baayawulibwa ku bannaabwe bano abaagaana okukkiriza era ne batwalibwa batandika okutendekebwa aba iso mu bikolwa ebyekiyeekera ebyekitujju. Luvannyuma bagenda kubajjayo babatwalire General Museveni bagambe nti bebamu ku kitundutundu ekyakikankane ekibiina kya National Platform tekitamanyanga tekitamanyi kankane byebiki. Pulira wano. Therefore, Olivia Lutaya and others are prisoners of conscience. If they had immediately accepted to disown NUP and work for Mr. Museveni, they would never have gone to prison. They would never have been taken to the military court. They would be free people. Their real crime is refusing to give in to the regime's demands that they disown the struggle for a better country. Sadly, close to 4 years later, they are still persuading them to plead guilty or rot in jail. Ntino Rachel, Olivia Lutaya ne banne basibe abalina ekyongo abali smart upstairs ekyongo mwekiri bagezi singa bayangwa mangu ne bakkiriza ne beegana ekibiina kya National Platform ne bakkiriza wala ne okukola ne General Kaguta Museveni bandibadde si basibe oba tebandisibiddwa tebanditwaliddwa na mu kkooti z'amagye bandibadde bali bweru nga balya butaala. Omusango omunene gwe babavunaana gwe balina kugaana kolagaana General Museveni era ne bagaana okwegaana oba okulya olukwe mu struggle ey'okulwanirira eggwanga eddungamu. Kya nsonyi, kya buswavu, kya buwemu nti myaka 4 bweddu bakyalemeddeko ku baana bano babapokera babakakakaka babasookaasooka bakkirize beerangirire mbunno balina omusango gwe bazza oba bwe bagaana okukkiriza ekyo bajja kuvundira mu makomera. Kitalo. Kano esigina tutalayo agawandiko gano agawade gatandise okufuluma nga gwogera ku nsonga eyo nago njala tugaisemu 1 otegeere biki ebiriko ebyavuddeko akabasa.
Agawaniko gamba bwe gati bugatunule nnyo n'ogetegereza n'ogekebejja gagamba ebigambo bino biwulire. Olivia Lutaya basi ne bakikola bulungi waggulu awo olaba ne baterako Olivia waffe kamaama ne bawandika ebigambo bino. Olivia and her group weren't arrested for political reasons but for their involvement in the manufacturing and the distribution of petrol bombs in Kampala. Asoko mbuulire Olivia otayatandika dokukola bomb. Era yali azigabirani. Basi otwagawo yali azikolera. Basi otwagawo yali azigabira. Bano bayidde. Ulira mbu the group's meetings were held at chairman ulira the group's meetings were held at chairman Nyanzi's residence. The meetings were chaired by Mavis Nachitende aka Mama Sasage. The meetings were attending Olivia Lutaya. Olivia Lutaya, Seguja Rashid, Yasini Eke Machete, Hajidi money to buy the bombs. Odia teka zino mbuzatulanga makaga chairman Nyanza kikakasa. Bapanga ebibozi ba boy balabe nti bayitawo naye tebajja kuyitawo. Uya ne Machete muganda wange bamutaddemu Seguja bamutaddemu mbubuna batulanga kyema Nyanza okukola bomu olire mbada. Abano mwabe kwatya eno bangina follows propaganda. Olaba okumanya bano bagayi tebalowooza. Ojukire kyali e Kampala bwe batega bomu bino ne bayo kyemoloka ali ku parliament. Abekifana kiganya okujja vere ne bayo kyemoloka ku parliament batugamba mbwezo emmotoka abazoocha ba ADF. Kati ADF efusemu Olivia Lutaya Ojucha jeno no yasinkana bakikankane group ne batendese babambaze ebyambalo ye bakikankane kati baddawa ne bagamba mbu bali bakolera noopu mubajjukira bakikankane kati baddawa yali 2 nno 22 gwali mwezi gwa 10 nga 2 yabasinkana bakikankane baddawa bannange kati bagala bakumyawo mu lufaya babatekemu ne Olivia. The group leader Sebugwawo yali akulya bakikankane mbu wano abafere bano kati byebyo ebya Olivia Lutaya nenjaga osoko ulire ebigambo bino kusonga yemu eyo eyaba Olivia Mahino Jono Museveni ayidde papa the sanctions ezumutekiwako buli kadde kati akankana bukankanyi ali mukola ki ali mukulu tukwita kulundu nze ngamba Jono Museveni alunduga akola ki kazito kabayitiriddeko ne bajja kakakasa bajja kawulira kale mbagala nnyo byebyo Mukama saaba nkuumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba.